nakulekulo abagole baffe bakubye ekirayiro ne batusembeza mu kisaawe wali ku Bativale era twanyumiddwa nnyo. Baabayita nga kyaki yonna naye abamu temwabaddeyo nenze nabakiikiridde nabaddeyo ne keeke ne bagimpa era ngireese keeke y'abagole ngireese. Saavisi bw'eneeba ewedde kimanyi abaweereza bajja kubanga bakola ogwabwe. Keeke bagimpadde nengireeta ngireese olunaku lwaleero. Mukama mulungi. Naye banyumye abagole baffe banyumye basanyuse byabadde birungi ddala. Kitiibwa n'ettendo bimuddire Mukama. Balayidde ne bagamba nti ne balayira mbu okufa kwe kuli baawukanya ne bagamba amiina. Ngamba abagole be balayidde bakubye ekirayiro olunaku lwajjo. Mukama yeebazibwe. Kale bikkula kwangi amanya bampita Pastor Teddy Naluswa Bujingo, Pastor Word of Salvation Ministries International. Mukama waffe yeebazibwe. Bikkula Bible gibikkule mu Matayo gulu wangi timu kugenda mu ggulu naye nga tumaze emyaka nga mingi ate nga tukusa obulamu. Mukama yeebazibwe. Kale ekyo nze ne bwe naasigalako obwavu jakiremerawo. Mukama mulungi. Kale bikkula Matayo essula ya 24. Matthew chapter 24. Matayo essula 24. Matayo essula 24. Gibikkule. Bible egamba bweti nti Yesu n'afuluma mu yeekaalu. Yali ng'atambula, abayigirizwa be ne bajja okumulaga amazimba ga yeekaalu. Naye n'addamu n'agamba nti, temulaba bino byonna. Mazima mbagamba nti tewalisigala wano jjinja eriri kungulu ku jjinja eritaalisuulibwa wansi. Bwe yali ng'atudde ku lusozi olw'Ezeyituuni, abayigirizwa be ne bajja gy'ali kyama ne bagamba nti tubuulire bino lwe biribeererawo n'akabonero ak'okujjako bwe kaliba n'ak'emirembe gino okuggwaawo. Yesu n'addamu n'abagamba nti mulabe, omuntu yenna tabakyamyanga, kubanga bangi abalijja mu linnya lyange nga bagamba nti nze Kristo balikyamya bangi. Muliwulira entalo n'ettutumu ly'entalo. Mulabe, temweraliikiriranga kubanga tebirirema kubaawo, naye akabonero naye enkomerero ng'ekyali. N'agamba nti kubanga eggwanga liritabaala eggwanga ne kabaka alitabaala kabaka. Walibaawo enjala n'ekikankano mu bifo ebitali bimu, naye ebyo byonna lwe lubereberye olw'okulumwa lwe balibawaayo mmwe muwonyebonyezebwe. Balibatta nammwe mulikyayibwa amawanga gonna okubalanga erinnya lyange. Nagamba mu biro ebyo bangi abalyesittala baliwaŋŋanayo, balikyawagana, ne bannabbi bangi ab'obulimba balijja balikyamya bangi, era kubanga obujeemu buliyinga obungi, okwagala kw'abasinga obungi kuliwola. Naye agumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokolebwa. N'agamba nti n'enjiri olw'14 ti n'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna okuba omujulirwa mu mawanga gonna, awo enkomerero n'eryoka ejja. Kale bwe muliraba ekyomuzizo ekizikiriza Danyeri nnabbi kye yayogerako nga kiyimiridde
mu kifo ekitukuvu. Asoma mwategeere agambye nti kale bwe muliraba ekyomuzizo bwe kirijja nga kiyimiridde mu kifo ekitukuvu, asoma mwategeere. Kale abali mu Buyudaaya baddukiranga ku lusozi ali waggulu ku nju, takkanga kuggyamu bintu ebiri mu nju ye. Ali mu lusuku taddanga nate kutwala byambalo bye, kyamboba kyambalo kye, naye zirisanga abali embuto n'abayonsa mu nnaku ezo. Nammwe musabe ekidduko kyammwe kireme okuba mu biro eby'empewo newankubadde ku Ssabbiiti, kubanga mu biro ebyo waliba okubonyaabonya ekibonoobono ekinene nga tekibangawo kasookedde ensi ebaawo okutuusa leero, era tekiribaawo nate. Ennaku ezo singa tezaasalibwako tewandilokose buli alina omubiri, naye olw'abalonde ennaku ezo zirisalibwako. Mu biro ebyo omuntu bw'abagambanga nti laba Kristo ali wano oba nti wano, temukkirizanga, kubanga walijja bakristo ab'obulimba ne bannabbi ab'obulimba, nabo balikola obubonero obukulu n'ebyamagero n'okukyamya bakyamya abalonde abo nga bwe kiyinzika. Laba mbalabudde. Kale bwe babagambanga nti laba ali mu ddungu temufulumanga, laba ali mu bisenge munda temukkirizanga, kubanga ng'okumyansa bwe kuva ebuvanjuba ne kulabika ebugwanjuba, bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Awaba omulambo awo ensega bwe zikuŋŋaanira. Kankomaawo. Mukama waffe yeebazibwe. Ezisigaddeyo gy'azzeesomera. Matayo 24 agenda koma ku mmeka 51 zitambulira ddala ppaka 51 naye nze nkomye ku 28. Mukama waffe yeebazibwe. Bayibuli egambye nti Yesu n'afuluma mu yeekaalu. Yali ng'atambula, abayigirizwa be ne bajja okumulaga amazimba ga yeekaalu. Baafuluma ne bamulaga amazimba ga yeekaalu. Abayigirizwa be baalimu olubiribiri. Okitegeera? Baatunuuliranga yeekaalu nga yazimbibwa. Yeekaalu mu Yerusaalemu yali yazimbibwa ng'erabika bulungi. Abafalisaayo n'Abasaddukayo baali n'abakulu b'emasinzizo baali bazimba yeekaalu nga bagiteeka ku first class, nga buli kamu weekali ezimbiddwa bulungi. Okitegeera? Bw'osoma mu Luka essula ya 13 osobola okugyesomera, aba Mako, Luka, osobola okugyesomera. Bamugamba olaba bwenyirira. Omuwandiisi omulala agamba nti bamugamba olaba bwenyirira, n'abagamba kituufu ngiraba, naye yeekaalu egyo olaba enyirira tegenda kulekebwa jjinja nga terisuuliddwa. Abayigirizwa ne batya ne bagamba ekyo kisobola kitya okubaawo. Yeekaalu yatwala essente nnyingi, ekizimbe ekyatwala essente nnyingi. Naye abagamba nti mwekuume. Muyinza okuba nga mutunula nga mulaba ekizimbe kyatwala ssente nnyingi naye nga munda mwakyo ebikolebwamu birala. Kubanga ekiseera kyatuuka ne mutandika okuba nga muwanyisibwamu feeza, nga bawanyisa feeza. Ekizimbe ekyali ekyokusinzizaamu Katonda nga mulimu feeza yeewanyisibwa, mulimu katale nga ke kagenda maaso. Kati ekigambo Yesu kye yayogera n'agamba nti mwekuume, mulaba yeekaalu eyo tewagenda kusigalawo jjinja nga terisuuliddwa. Wayitawo emyaka aga Roman Empire n'erumba Yerusaalemu
nga omukulu eyali aduumira nga bamuyita Titus n'akuba Yerusalemu n'akuba yeekaalu yonna n'agikuba ku ttaka. After 40 years nga ne Mukama waffe Yesu yagenda dda nga baamukomerera dda. After 40 years n'agikuba ku ttaka n'agisaanyaawo. Kati buli kigambo kye wali osomye mu Bayibuli kiyinza okuba nga tonnaba kukirabako naye kiteekwa okutuukirira. Kiteekwa okutuukirira. Kati bwe tudda mu mwoyo oli yeekaalu ya Mukama. Bw'oli yeekaalu ya Mukama, nze ndi yeekaalu ya Mukama. Naye yeekaalu bw'eba nga tezimbiddwa bulungi tewaliwo jjinja ligenda kusigalawo. Olaba osirise kati otidde ki wanje? Gwe tozimbibwa na seminti ate gwe tozimbibwa na bulooka, gw'ozimbibwa na Mwoyo Mutukuvu. Gwe tozimbibwa ne bino ebintu bye tulaba ebiggwawo, gw'ozimbibwa n'Omwoyo ataggwaawo. Kati gw'oli yeekaalu ya Mukama. Era Bayibuli egamba mu Bakolinso nti buli ekiri epanka okuzikiriza yeekaalu ya Mukama, Mukama agenda kizikiriza. Biki ebikuzimba? Biki ebikuzimba? Kubanga abatume batunuuliranga yeekaalu nga yazimbibwa bulungi, bagiteekako buli ka ati konna, naye nga eri mu kuzimbibwa n'ebizimbibwa ebiggwawo, era bagimalawo. Era abatume abaaliwo bajulira nti Mukama waffe Yesu ekyo yakyogera kubanga be baabiwandiika. Matayo yawandiika n'agamba Mukama waffe Yesu yagamba bw'ati, ekiseera kyatuukirira yeekaalu nekola kyo. Kiki ekikuzimba? Biki by'owulira ebikuzimba? Wiiki eno ku online kwonna mbadde mbuuza, who is your master? Who is your master? Kubanga bano bagenda wa master waabwe ne bamubuuza ekibuuzo. Kino ekitaala kya Buuli oba jja kikyuse kikwata omuntu nekimukenenula. Who is your master? Ani mukama wo mu mwoyo? Abantu bangi abalina bakama baabwe, nga bakama baabwe bapasita balungi nnyo, naye tofuula pasita yo masita. Leka Omwoyo Omutukuvu abeere masita wo, kubanga ye tasobya. Bapasita tuli bantu, naye Omwoyo wa Mukama tasobya. Bwakukulembera akutuusa. Bw'abeera masita wo ateekwa kutuusa. Yesu yagamba abayigirizwa be n'abagamba nti mulaba yeekaalu eno nzimbe ennungi. Kubanga ate ekirala Abafalisaayo n'Abasaddukaayo baali bafa nnyo okutukuza kungulu. Era yabagamba nti naye mmwe mutukuza kungulu, muzimba amalaalo g'abannabbi be mwakola ki? Be mwatta, naye munda magumba agawunya. Atufaayo nnyo ffe ng'abaana b'abantu okutukuza kungulu ne tusiiga n'ekizigo naye nga munda malaalo. Who is your master? Ani akulungamya? Bigambo ki byakuyigiriza? Kubanga ekyo ekikulu, olunaku olw'enkomerero wagenda kubeerayo accountability. Ensiba mbagamba ne bagamba nti mulaba akawunti zaffe mu banka n'osalawo n'ogamba kangende mu banka gundi nzigulewo akawunti yange nti ye. N'ogenda n'ogulawo akawunti yo bulungi nnyo, n'otandika okudipositinga oba oluusi n'owithdrawing. Luli ku lw'okumande na dipositinga $1,000, ku lw'okubiri nekola withdraw ya $2,000, ne kusigala kakanaana bwotyo. Bino eby'omunsi bituyigiriza eby'omuggulu, ne mu ggulu waliyo accountability.
neze wa withdrawing nga wazikozesa otya yeze wa depositing nga wazijjawa ekyo nakyo kikulu kati akawunti zaffe omwoyo wa Mukama nga yatulungamya ngamba akawunti y'eggulu spiritual account eriko ki wanje eriko ki kubanga olunaku tugenda kuyimirira maaso ga Katonda. Yesu yagamba bw'ati agamba nti ndibeegaanira mu maaso ga Katonda. Ekyo yakyogera era akawunti yo bw'ebanga teyali nnungi agenda kwegaanira mu maaso ga Katonda. Tufube nnyo okulaba nga akawunti zaffe eziri spiritual zibeerako ebintu ebirungi. Tetukoowanga kukola bulungi. Tulekerawo okunyiriza yeekaalu wano kungulu naye nga munda magumba mafu. Ekisegede kyegamba abayigirizwa bajja ne bamubuuza n'abagamba nti mwekuume. Ulira yabagamba ati oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.